You think there is anybody who is bigger than my dad? Mwete mumanye bulumi. Fense ya fe ya gwao. Ya fe ya gwao. Era oboli eyo ngozanyirira ne Junior yafa. Aliwo kati mulala. Aliwo asalawo mangu. I'm a decision maker. Abantu mumbere wala. Era mbere ko ku YouTube nepulira nenda abantu nga oli azanyira ku muntu atati alina nsi mutima gwe. Nze baganda bange tewali kintu kinsanyusa wadde nekyo. Yanze kati byenkola sibyejjusa. So abantu bakitegeere tubeerawo ng'ozannya oli awo yasama naye wala ya Mungu ojja gwa kwakooye. Fe abaffe twabalekayo. Abaffe bali mu ttaka. Fere tulina abakulu abaffe baafa. Era nze bujja n'oŋŋamba nti simanya waliwo mukulu ki owange yafa. Omukulu owange yagenda. Kati ojja n'oŋŋamba mb'oli wa kitiibwa. Bozanya na muliro. Kitegeera ebyo babitiibwa kummwe bakulu bammwe abaffe baafa. So Kaize Junior ndi mu kuzimba kayumba taata wange enkubeere memmukuba ng'ojjombulira ono omwana Ibulake yankubidde yesterday. Ibulake naŋŋamba mbu Junior nyenda kwetondera Ibulake onetondera kuki kati Ibulake onetondera kuki bye wampandiikako kwali kusalawo okwo. Kati Ibulake waŋŋambye Junior nyenda kwetonda. Nze noloza Ibulake nkwinako obuzibu. Oloza kati bye wayogedde mbu byanyezeza. Ibulake oli mwana muto. Ebyo ebyokunkubira amasimu mbu onetondere tebirina makulu. Kati onetondere nfune ki? Ebyo byonna temuli makulu. Mubeere Bulaaya muyole mwoze abakadde bbi mumale musirike. Kaifa abantu tukeera ku macyange sente oziina naye nga toyina muzadde. Omanyi kye bayita okuba ne sente gwe naye nga you don't have a parent. Era abalina abazadde bannange mubakwate bulungi. Nkigamba nnyo abantu, maama wo aba wali mwagale, taata wo aba wali muwe buli kimu. Abantu balina sente tebalina bazadde. Nze nali mbitwala for granted nga ndowooza nti taata wange tafa. Nali sikimanyi. Era nze nga mbongo bwange it cannot come into my mind. Nze nga manyi taata wange tafa. Imoto. Era ibanga ati afudde nabaga abalimba. Kati sente nzina nesina taata. Kali gwe bagambye singa waliyo spare life singa saagigula. Ejjo nakubidde omusawo mu America. Yesterday nakubidde omusawo mu America mu US. Ne mugamba naye what went wrong? Omaye ofiirwa omuntu osigala okubira abasawo. Kati uli nagenda e Rubaga hospital nentuuza abasawo ne bagamba mumbuulire. Omusawo nangamba Junior ne bw'otutuuza wano teri kye tukisobola kukola kati. Nagenda e Rubaga hospital recently nempita abasawo ne baga kati mumbuulire ki ekyabaawo. Ne bagamba Junior ne bwe tukubulya kati bikyagasa.
okuba ne sente omuzadde naafa kiruma kuba obeera ogamba oba kale singa nakola bwe nti kale oba singa twakola bwe tuti kati byendimu obeera ogamba I wish so okufiira omuzadde ye pain gyogenda nayo mu ntaana you can't heal so nze omutima gwange gwafa era buli alowooza nti Junior wakuzanyirako nkusaasidde ogwange gwafa my heart died tekyali kinsanyula tekyali kinyiiza walabaddekawo ng'oli emotionless that is me sina kinsanyusa buli kimu ndaba kirabe gwali ayagadde kukuleeta abasawo bagende ku ntaana mwe muzanya n'okufiirwa omuzadde kyekintu ekitamanyirika era kati abantu babeeraawo kati Junior musanyufu false happiness false nze I miss my dad yanyomiranga so mwandibadde mutulekamu if you're wise enough bw'oba olina amagezi mwandibadde mutulekamu kuba ojja kuyingirira obusungu obutali bubwo by the way kati lwenkitegedde lwaki omugenzi Isima yafa right now when after losing my dad that's when nategeera nti omuntu bw'afiirwa banange fuga omumwago kati wenkitegedde nti omuntu afiiriddwa muzadde we aba takyategeera akola ekintu omanyi Uganda kyerina mwasama nnyo naye ebintu by'okufiirwa tobizanyirangamu sobola ozanyira ku birala ate omuntu asobola okukutereka by the way olaba eno omuntu akutereka omuntu afiiriddwa nodda wali n'oseka nooza teri kijja kutuukako era gwe tewali oba weerimba omuntu akutereka wano Uganda yafa emitwalo 5 ng'oli aggulira batemu 5 na mangi 5 mangi waba yetuukidde abantu mubaveeko omuntu bagaa nti nvaako muveeko nze mbeera nga Junior neetondera abantu baveeko nga bwe mugaa Junior ava ku bantu nabo banveeko abantu baneesonyiire ddala ddala nno nze sikyalina kyennoonya mu Uganda ebyange byaggwamu ne bwe nfiira wanoka even if I die right now mba musanyufu I'm going to meet my dad kati gweddeeyo sinike ebinnyo oddeeyo bali ab'ebweru basobola okunvuma sina gye mbajja nja balinda wano naye I promise you tojja kunvumira Uganda and you sleep comfortably okulayira ku ntaana ya taata wange I swear on the graveyard of my dad you can't I would God help me Kato God help me I will strike you njaku strikinga where you least expect nze Junior asobola okusirikirira omwezi nuloza nabivaako nze obusungu nina bungi era n'abambeera okumpi bakimanyi ti akakasajja sikangu nze Katonda kye yakola like my dad nsalawo mangu ninga Isirayiri tojja kunvumira Uganda gobeere ne family yo musanyuke fesanyo tali twaite tulyagala kati fowafe okufa twanyiza Katonda you fake data ngo okufa nina kye nakola Katonda kyensasulira okay continue gwegena maaso tojalaba bw'olowooza olina gy'oneekweka
but there is anybody who will protect you. Mubereyo abanaku kamba bulire, let me tell you people, muve ku bantu abasobeddwa, abantu mubesonyiwe. Nze nazikako omugenzi Isima, obuzibu bwonna bwava ku vidiyo egyo, bali bafiiriddwa najja n'abavuma era ne tumudifendinga ne tukana ne data ina kyakoze, twali bakyamu. Ekyamakulu kyali kyakwetonda. Wano Uganda bw'okola ekintu abantu ne bafiirwa nodda wali n'obavuma, abantu bajja ne bakuwolereza noloza tikiwedde, it is done. Omugenzi Isima bamuwa ennaku nnya yeetonde. Video yagikola lwakubiri olw'omukaaga teyaliwo 4 days. Bino byenkunyumiza yabikola ndaba, era bwe nalaba ka video k'omugenzi Isima nategeererawo nti twabazikamu, nategeererawo nti twabazikamu. Gobeera olowooza abantu basiru oba abanagamba mumanyira nnyo bye mutamanyi, abantu babeerawo mu nnaku, goli enooseka, oli eyo mu kiwuunya, bamubeera Masaka. Masaka si America. Masaka is not US. Masaka is not Turkey. 2 hours. Gulu sa America. Mwesonyiwa abantu. Mbabuulira. Muzannyo amulowooza okufiirwa views. Nze nina obusungu bwange, era Buule yabagambye sajja alina obusungu bwe. Kati gwali eyo sibaya njagala nnyo Junior, nze tolina kyokyanjagaza, ensi sina kyenjagalamu. Tewali sente zogenda kumpa zisinga taata wange, era buli byobadde ogenda okunkolera tolina kyojja kunkolera. My dad was my life. Bwe bwali obulamu bwange. Kati I have lost my life, I've lost my dad. Oli eyo Jini Kamanyi okola bu video ku YouTube nofuna n'abakuwolereza and you think kijja genda bwe kityo, kijja kugweraawo. Naye ng'ono ye asigaziza obulumi ku mutima, nedda talina ebyo bitono. Junior kati ekyo kiveeko, waliwo ebitaviikako. Mu nsi muno bingi by'osobola okwogera n'obivaako, era ne wabange watali kibaddewo, waliwo by'okola ng'olina okufuna ky'onoonya. Kati abamu kye mwagala werindako, gwerinda yakutegeera. Jategeera kati bali replies, and when we reply the whole country will know we have replied. Ojafuna reply yaffe ne bwe giriba myezi 10, ne bwe giriba myaka 10, you will get our reply. Ne bwe ginaaba myezi 2 aga Katonda mu ggulu okufiira ku ntaana ya taata wange, you will get our reply, and the whole country will know batuukiriza kye baayogera. Kyo kibeera ekyokuyiga erimwe abantu abalala abatwala ensinga ey'omuzannyo. Ntu ne bafiirwa bali mu nnaku, gwe kwa oyagala views and shares, otula wali mu kati. We shall reply and let them know we are going to reply in all possible ways. You attack us, we attack you. Gwe was Kasuku come for your son. Gwe was Kasuku. Jakutegeera nti ne Kasuku talina kyasobola kukola. Gwe was Kasuku. Manyi mumanyira abantu ne mwekweka mbalala. Kasuku where are you? Ye yabikutuma. Is Kasuku the one who sent you? Ye Kasuku ya atatia. Your fake Kasuku doesn't fear me. Bwe mumanyira abantu sebo mwekweka mbalala. Kasuku oliwa. Kasuku yabikutuma. Your fake Kasuku doesn't have a family for him. Yenga tabikola. That cowardness. Obobutitizi. You do things. Nedda banange. Si bwe kityo. I want to teach people. They will feel the same pain we felt. Bajja kugabana ku bulumi bwe twawulira. Andi bajja bugabanako.
bajja gabana ku miranga gye twakaaba amaziga gaffe mu ttaka gye gaakoma nabo gye bajja okukoma ekyo nkibabuulira n'abanaddawo n'abazzukulu bategeere nti abantu we bafiirwa give them respect. Nze Junior olaba I shed tears omanya kale gwe yita Kasuku ajja kujja you wait for Kasuku or is the one who told you to come and abuse me, disrespect my dad, and it's no more nemufuna nemusasula ne sente baba defending ebyo twabikola ku Isima tebyamutaasa. We did it for Isima, it didn't help him. I will put on black for the rest of the year paka mwaka guno kugwako na nyambala masati ga black gokka bwe mbanzize wano ku live nja kukyusa mpaka bwe nawulira nti kati nkoye naye nga temwerabira nti I'm still mourning nchakungubagira my late dad yafa omwezi oguwedde era sigenda malwaliro badewe yankubidde. People stop calling me nti olwadde nyene mu ddwaliro sikyagenda malwaliro saagala genda malwaliro so tonkubira. When I go to any hospital ekifaananyi kinkomerawo I get that tremor kati sigenda malwaliro wadde bwe ntuukayo kinzizukiza when my dad was sick. Ekyokubiri saagala kintu kyonna kiriko kisubi. Anything related with kisubi sikyagala kiwulira. Kisubi hospital oluguudo olugenda ekisubi sirukwata. Era yesterday nabadde ku Ntebe road okwo nakyuse nenzirayo. The memories come. So all in all wadde nga nkyali mo naku manye omuntu bwafa ennaku eziddako ziba nzibu kati ate ennaku zino ezizeeko ate nzibu nnyo kwa buli ekibaawo ogakale singa abaddewo. So mingi naye nga tujja guma tujja genda maaso abali wano abanvuma please sina budde. There are so many people bebawe sente mujje mu nvume bantu banyi nnyo bebaguze mbu mujje wano mu nvume mumala budde. There are so many people bebawadde sente ti mujje mu nvume nalabyeko ne babuloga bangi nnyo ebweru babawadde kasente bukati mugende muvume Junior. You are wasting time. Tewali kivumo kyogenda kunvuma kye batanvumangako ate zisobola kubulookinga. I can't block you. Ojako ogende. Nze si blocking abanvuma. Njagala obeerewo. After malo ogende. Ojako ogende. So nze abali eyo mwenna bebasasudde sente mbu mujje wano mu nvume. You are wasting time. Teri kivumo kye batanvumangako. Tewali. Atera tewali kivumo kipya. Era gwe tubeerange unoga nti oyine batuvumye kuvanga tuli batu. There's nothing new. So kati ze bojano nonvuma of course tebinkwatako naye nga Bobi Wine bamukubye kakanista bambi era principal tukusabira one Bobi Wine tukusabira one osuke. You are in our prayers. Olokubanti kakanista kati ya gas bambi ka explodings ndoza bu fragments ne bumukuba. It's very unfortunate. Naye nga Bobi Wine tukyamogerako ne police namwe mwino okwetereza. Tewali nsonga lwaki oba okuba kanista eyo. Even police namwe mwino okweterezaamu. Mubereke little bit professional. Kwa kakanista ako nga kayabisa obulungi kayinza n'okukuba ekigere ne kakyasa. So as we are also talking about Bobi Wine, but ne police namwe mwina okwetereza. Tewali nsonga lwaki oba okubati ya gas bwe batyo really. So as we are also saying nti ono ebisago yafunye bitono
nena fe Uganda police tweterezemu little bit bukani stobo tembukuba bwe mutyo atisi bikakube wali mu nsiko kabwatukirawo kaberenga tikakozinga damages kitegera wakayinza atokola damages singawo. So principal bamusibudde jali makage naye plaster cement kye bamutaddeko kyakaze waliwo kyesaategedde ekisementi kye bataddeko principal ekyo ekinene kyakaze kubanga mu ddwaliro principal nalabye bamutaddeko sementi munene naye enkala gye yakazeemu mu lunaku lumu Junior leave Bobby Wine ero ni muvuddeko ekisementi ekyo saako kisementi kikala mu lunaku lumu teri kisementi kye basiba ku bwana ate bwagenza okucha ku machanga kifunze kifuuse plasita ekisementi ng'omuntu tebatuse kugumba babadde basiba waaki ekisementi ate n'atambulira mu kagaali omwogezi yatugambye eggumba liratuuseeko buzibu lwaki yabadde atambulira mu kagaali baana mu ensi ebalaba naye twagenze ka TV kavaalo ne kalaga nti no penalty bino tebisi byakusaasira Kyagulanyi Ssentamu wayimba olimba n'ogamba situka tutambule lwaki wabadde oyavula wali ogamba okusituka tutambule yete yali muntu situka tutambule toyavula bino si byakusaasira atayina mukira teyetaba amazina ga Nkima gana amazina ga Nkima Besigye bamukubanga tiya gas ne bamufuira ne sipule maaso tayavulangako era sigala atambula n'omukuya n'akayimba situka tutambule naffe tukugamba bw'obanga toli mu kusiba kiwani situka tutambule musajja ate tetwagala mu wiiki emu kulaba ng'ogenze kujjanjaba tujja kakasa ogenze kunona sente yo togenda kunona sente eno documentary yaganye gende wakababya kunyige masaji okuguru kwa okutekeko sere okuguru kwa sere Junior okuguru kwa sere tekutekwetaga na dwaliro ddeni naye omusajja yazanye katemba yenna banna Uganda nno bino biralamuko kati tulaba ono si 220 ono tulaba Junior wetonde fete tukyetonda amasanyalaze wegaba gafuuka sola tukyogereko ndi banne kati amasanyalaze kati gafuuka mandaga tayiga headi mandaga tayiga headi tekyali agateeka mu kaledio kati ede mutwa okudduka mu nsiko na bangembo yapamyeyo mu nsiko nadda how true is that ede mutwa ina apartment jazimba kati muri abazeemu okulaba nga talabye ku apartment yenge ewedde bamutire bino ebyekisirusiru gwafiirira yalya n'agamba why ensiko ne yeesogga ensiko yagenza okudda omukulu nga taata ali bodyguard amuyodde edi mutwe ayina ebibalo bye edi mutwe takyalimu ebyo naawe kasita yawulira akireewo ng'ali mu kkomera edi mutwe takyafiira ku mulimu edi mutwe yagaggawala naawe yasavuwala edi mutwe yasavuwala waliyo omugagga alwana omugagga safety first omugagga agamba kimu safety first abana nina okulaba abaana bange nga batikkirwa nina okulaba apartment yange ng'ewedde ng'omuzzamu ebyo ebyekisirusiru edi mutwe ebyo takyabirimu naawe Junior alekera awo okwetonda ffe tetwetonda firimu tugirabanga firimu ebyaddala tubirabanga ebyaddala Kyagulanyi yayingira ebintu nga byaddala bino byaddala ate we bakuba kanista ya tiya gas toliyita sasi mwatugamba bujinga amasasi tegamukuba bawo tewabaddewo sasi ne kanista tewabadde kanista mwekalabudde ejjinja kugulu anti bino byakuwakana akayinja kakukalabudde ku kugulu funa ssere genda okajjanjabe tukomewo mu struggle situka tutambule Kyagulanyi Ssentamu Junior toddamu kwetonda principal okuwenyera mu ddwaliro awo yabadde tasobola kutambula yabadde ku mukyala wandabye navudde eka nga ntambula nyina okudda nga nemala tuli mu struggle mukyala wandabye bwe twalabye omukyala nga amuwa masaaji ku ngalo mu ddwaliro nga alina ekisementi omukyala nga wamuweweeta obugalo ng'amugamba kimu mwami n'ezo ziwedde n'ezo tuzimaze kati bino ebyuma ebikwata omutima n'amawuggwe bye nalabye bamuteekako omutima gwadde gwesibye yabadde mu cardiac arrest anti kati yabadde alina okulaga abazungu nti essasu eryankubye okugulu omutima ne gwekanga kati abazungu bo bakakasiza nti omutima gw'omukulu gwekanze twano tukimanyi Kyagulanyi Ssentamu oli musajja muganda oyinallo watwabujjanja bisanga ssere genda ku ttale magere mu lusuku lw'emmanju funa ssere janja bakabwa ba mu byokuzanya firimu we are not here to play games we are here for serious business I mind you tuli wano kuvuganya nakyemalira akulemye ozze mu kwesuula mu bokisi line zimani watu kutuku yagambye no penalty nagenza okulaba nga naye zimani wa takisi naye ayisawo bantu bagamba no penalty ekira wano luli byali luka Kampala n'akwata omuliro kati byabadde kira amawulire gaaliwo saawa 10 twagategeera saawa emwe y'ekiro ono omwana ne ku social media takyaliko ku ground social media takyaliko ne ku ground taliiko
kati ye edi mutwe enziruka gye yadduse mu nsiko bakiyita batya mu security ekyo luyale nkuuma kyeyo edi mutwe nga yabo wagambye safety first kati yabazeemu salooni ye eyawano waguna agamba nze ndeke salooni girekera abayayi ndeke salooni girekera abayayi edi mutwe kati ebibalo bye bingi edi mutwe motoka gyavuga ogimanye ennaku zinatambulira mu tinti aleke motoka edi mutwe kasita yawulira nga bakwata akireewo n'amanye no gavumenti yamuyeekera tesaaga ekasuka tiya gasi nga mulimu bomu olina kubuuka ne weesogga ensiko ate basajja bansiko kati olina kudduka nga weesogga ensiko twabagamba dda mwesogga ensiko mwalabye kuzeesoggera Kampala mwesogga ensiko muzeesoggera Kampala akuna mukyezo tamale njagala okugamba mukulu wange kuwoyo Kyagulanyi mukulu wange ge mazima njagala omugamba nti bino ebyokuvuganya mwami Museveni biralamu si byakwesula mu bokisi bwe bakukuba tiya gasi situka tutambule ate togenda mu malwaliro gaabwe balabise togenda mu malwaliro gaabwe funa yeddwaliro nga doli janjaba principal bogenda mu malwaliro gaabwe obo bawadde amaanyi nti na malwaliro gaabwe gajjanjaba funa yama eddwaliro NUP mufune eddwaliro erijanjaba principal so sigana aga mwami Museveni naye ngeri ekiriwo we are serious on this note teri bya kutusiba Kiwani Junior principal ekisago kyamuleetedde hepatitis B byebyuma bye baleese nze syanko omuntu afunye kiwundu ku kugulu ne bamuteekako ebyuma bye hepatitis B kwegamba medication yo wagifunye Uganda ina amalwaliro era nebaza nnyo gavumenti ya Uganda amalwaliro go weegali mwagalabye kwa ebyuma ebyavuddeyo kasi ye principal eddwaliro lyo walisiimye lyakujjanjabye amazima googerwe eddwaliro lyo lyajjanjabye principal ebyuma byonna ne bivaayo awo ebikebera obwongo tugaba na Uganda ina amalwaliro bambi era buli jabaga ati Uganda teina amalwaliro principal yajjanjabiddwa ng'ebyuma biriwa biti ebikapa omutima buno obulwadde tunaabujjukira so twebaza nnyo gavumenti ya Uganda olw'okussa ebyuma ebyo mu malwaliro ebyuma ebimu twadde tumanyi nti gye biri n'okuba naye maama kubanga essasi lyabadde lya Lakizali listen like someone who is sensible kati kiki enjogera ekitabaddewo what am I saying that didn't happen? The machines were there toziraba. Is it me who shot the principal? Nze yamugambye yekone kujinja abakisi bano muri wano munvuma nze yagambye principal yekalabule kujinja. Is it me? We fana twekalabudde ku mayinja. Is it me? Yamugambye principal wekalabule kujinja. Komsa ya just yekalabudde kujinja nafuna bruises. Wano yagwiridde wano yekalabulidde. Is it me? Mubera buli kya mwagala okuteeka mu bintu byammwe. Muzija mu bintu byammwe. Every time you want me to include my name in your nonsense. Nze yagambye principal yekalabule kujinja. Is it me? Nze atadde waga amayinja ge yekalabuddeko. To think it bamukubye sasi. Omuntu yaseredde n'agwa. We have all fell down. Ne twekalabula ku mayinja. Aya bekonga bateekako ebyuma ebijjanja balusa. Nze abagambye abasawo baleete ebyuma ebijjanja balusa. Misha mwagala okunyigawa. Munekwasa. I'm not anyway related to whatever happened. Omuntu yekalabudde ku jjinja era mwagala okunteeka mu nti Junior nze yabirese. So kakati gwe Junior toyawula muntu yekonye ku jjinja na muntu tiagas ganister gwe kubye oba esasi gwe likubye toyawula kiwundu. Ebintu tobyawula. Gusebo Junior toyawula biwundu. Kati nze gwabuza nze yabirese ebiwundu nkola mu biwundu. Kati gwe bitubuulire. Aha. Kati wuliriza. Kati gwe okudrawinga conclusion mbu yekalabudde kujinja nga bakuyitya gas ganister gwe ekiwundu wakyetegereza no kitegera nti kiwundu kyekalabudde. Wawulidde bulungi a report wawulidde bulungi Yosonyi said yabadde ina epepa jo bya gas ganister muki mu magulu bye basobodde okola ki okoperating ne babijjamu ng'ogamba oti ambu yekalabudde gwe amaso go gakulaze bwali yekalabudde
we are doctors tuli basawo twawula ebirwadde by'amayinja twawula ekiwundu ky'amayinja ekiwundu ekyekalabudde ekiwundu kya tear gas canister n'ekiwundu ky'amasasi principal bamukubye tear gas canister sebo tetwagala olete wano ochamye bantu bawagizi ba principal wano tujja kuchamya bawagizi ba principal na propaganda wo wa kiwundu kyotalabye kyotamanyina wekifaanana kati bamukoze operation kyogamba bagiyita batya tis a minor operation don't you understand mu medical terms tubulire kyekyabaddewo in medical terms Junior in medical terms never nachikunyola you won't understand because you are a lawyer I'm a doctor you don't understand olabika njaga yekulinye ku bwongo